baba vunulidde ndowooza bulungi nnyo buli omu nga bw'alina okuwulira ekirooto kye so oba waloose ebimu ku ebyo otegedde kye bitegeeza tulina middle store bw'oloota ebimuli ebya yero omanyi oli muwagizi wa NRA bw'oloota ekimuli ekya yero kitegeeza ki kitegeeza nti ogenda kwakamu omusana nze nkivunudde nze mbadde mmanyi abeera muwagizi wa NRA mu lukulwe byonna nti anti kyoba ogenda kwakayakaya oba oyaka ofune ebyo ebyo mushanana naye loota ekyalwedi onakiwulira oba ogenda yiwa omusaayi olwo olugambo lwasefuko tuba tulutandiseeko mu ssaawa eno yennyini mu wiiki eno bingi ebibaddemu tetujja okwogeramu katono Shiba ne Spice muchezo. Let it go. Buli omu alina haso ye. Muli bakyala tebalina kyebayisa olabira ddala. Ye Shiba twamufuna muko n'agamba nze sifaayo. Oba Spice yani following on Instagram, it is okay because sirya ku Instagram. Spice yava yagamba munange nange nekola byange. Ekirungi bonna bayimbanga nze bafulatinga ku live band. Ekirungi bonna muli bakyala buli omu akola muve mu bintu ebyo. Kati ne Jostede naye tutumirako mu ngeri y'enjawulo kubanga akozesa omukyala. No isawo byo isawo kati omukyala nafunamu ekinuku katafunye bimuli n'atandika oganza ate biki ate n'alanga Jostede apanga obuzannyo bwe mu mbeera yonna naye olaba ani ali mu mukwano mungi Prima akyayagala Jostede oba Jostede gwategeera lafu omusinga nze nkugambye bali mu kupanga obuzannyo bwe bayisawo obuyimba balina bwe baba basinkanye nga bali kacaayi nga bebaginga nga bekisinga olwo omutima gw'ohindu guguleseewa ng'ebintu lwakuba ebintu emu awula nagaffe tubimanya tusirika manyi lwaki walabye emikwano gyange kigamba Mazinga talina nzikiza nze kizibu nnyo okukusanga awula ng'okola ensobi n'enzikwa ne ŋŋamba omwami mala bikutuulamu bwekagenzi kitya kakati bali bapanga obuzannyo bwabwe pulimane kino kyo kirimu kuba nange Prima wali omukwano gwange mukwano gwa Prima ye agamba nti ensonga zino ziri serious we baddiŋŋanaawo Prima yalowooza nti ekintu kizeemu n'apika n'ayongera ekizigo n'ayongera okulanga era walaba bambi nga kyakula ne ku lunaku olwo ng'omulaba awaayo ssente n'omutima omulungi olwo Hindu bamwerabiddemukko kati ate February we yatuseeyo obumuli ate ne babuwa Hindu neleeta empanvu bweti Prima n'agamba kiki salawo oli mungundi w'abakazi nnyo simanya biki n'ayogerawo ebigambo ye Jostede ng'agamba omanyi kakkana kati obumuli bukujjako kinga gwali mbufumbo munanga akamuli omuntu ategeera akamuli akawase singa bakamuwa akawasa oba akafumbirwa naye kisinga kuno wakuwulira ekimuli kya mitwalo 5 okeera n'okisuula mu ki dustbin kati tukole ebimuli eby'essente oba ogenda kumpa kimuli kya mitwalo 5 teekamu 10 ziwere ondeetera ekimuli eky'essente kuba bannange kiruma kibi nnyo nnyo nze nazunga n'ekimuli mu mmotoka ate kituuka n'ekikuwunyirira kimu n'ekifuukira ekimuli mutuwe kasente mukate beebu ate nkugambye oli anyigira ekimuli agenda kifumbirwa oba kiwasi mwene bw'owulira nga tofunye kamuli mwagala kimuli mwagala sente kale akamuli kabeeremu kamu naye kwe gakijjule ssente naye n'akamuli kabeeremu kubanga akamuli kategeeza omukwano so mpa kamu naye kijjule kiti nze njagala ate tompa obwa 10,000 nalabye ebimuli ebya 10,000 bannange ogenda obukatanga bitwala 2 kiki kye tuliko okay nga tuvuddeyo wa Prima ne Jostede waliwo omuvubuka eyeegombulidde omuze gw'okujja ku show oba ku stage okuperforminga nga ali mu coffin yebale naye olunaku lwe bali kubikkula mu coffin omwo nga tokyatemya ate mwe omusaagisa mukama ky'omusaba kyakuwa ng'omulaga nti oyagala kubeera mu coffin mukwana agenda kuteekamu for the rest of your life ng'obeeramu ate ng'agamba newaka asula mu coffin naye gwe mutuufu n'oyagala sitanti bwezityo erudda tomunenya coffin ye nnyumba yaki y'olubeerera gye tubeeramu si ku nsi kuno we bagula coffin baba bagenda kukkiriza wansi babikeko kati gomnawo oba oyaga tutwale mu coffin falumu tukuteekeyo obeereyo wansi eyo ogambye abaana enkola yawe sisenga sebbanga era bambi yalina okubeera waawe agumira ebintu omwami oyo omuntu w'abantu n'abagira mu coffin ajja n'abayimbira naye nga ye yagambye timunnange yawulira emirembe nga ki alaga abantu nti nalina ebibi bingi n'enfa nenzuukira
so mutemwina muta yeke kukakola ne wakasula mu kofi ntakinaako buzibu yagaye nti enseno ejjudde ebibi tulina okwefiisa tuzuukire ati era yagambye ali newborn talina nsonga yonna embi ku nsi kuno mwabaga nti alina ebibi byaggwawo yagambye ali era yeye abwate bwagenda okukola obulamu bwe olwobunamwyita ku sho jangu ey'amazinga ajja kujja muki mu kofini ayimba biki sibitegeera kati lwe luyimba lwekkofi naye mukwano nkusuubiza nti mukama agenda kujjulula enseeka aboleka abaana ku nsi kuno mukama kyomusaba kyakuwa buli muntu awula alina okufa wamase bugenda maaso ne katembawo bwe buli kyanga bagenda okubikulamu nga tokyatemya ng'olidda n'otunyumiza ebifuddewa lwelimba lwagwenulu yakola ndi ekiwanyi omwakuba otukubidde ekiwanyi nde tukyagadde kireke okay nga tuvuddeyo omukulu oyo mwana muwala pinki hasifa kazibwe namunanga agenda akwata sente ze ng'aziwa taata wa Spice Diana kyogere bulungi agambibwa okuba nategera nti ye yavuddeyo n'abagamba nti otitaawe ate alina kuvaayo Mazinga bwe bamanyi kitaawo n'enjala engambe eggwanga era nga beesiba ku Spice banemutule ayinza okuba ng'omusajja kale agambibwa nti taata wa Spice Diana munnanga akola passport afulumiza abantu passport mufere ng'afuna hasifa oyo ng'amugamu naye nkola ki nkola passport ng'akwata obusente bwakola ki abumuwa naku lumu 3 4 wiiki mwezi sente tezikola ki tezirabika passport teriiwo nga munnanga amuteeka muki mu mawulire ng'ebintu bisaasana ngaga bamututte ku poliisi olwo leeta sente bw'oba tolina passport leeta sente nga munnanga omusajja ga bambi mumpayo ennaku temunsiba temunsiba ngenda kubawa sente mpolampola nga bamugjayo tebamusuzaayo batwalako passport sente yabadde alagawo ba dubaya munange ng'omukyala abeerawo alinde ennaku zigenze bakolega naye kikikyo lwaki manja omusajja serebu bwati ngasobola omuteeka muki omusajja naye serebu ate wobeera taata wa sipa obeera serebu ekyo twakirekera muzeeyi mayanja yekka yafuuka serebu n'abaana be base gweowulira boogera erinnya lyera batugamba taata wa Spice betegeeza abantu bamutegedde okitegeera munange yazze munagamba banange mwampe sente zange nze oba sente ntono oba nnyingi oba zitya akwate sente zange azimpa nimbye nnyo muwadde obudde ngera taata wa Spice Diana bwetutegeera taata wa Spice Diana munange mugenda okutegeera nga taata wa Spice Diana yakoze eki yakoze omuntu taata kiki kasente tekawera tukubire ku spa oba omwami yalabikako bamukutta alabika then bw'aba talabika tebanamuteeka mukama omukyala wambe abadde akyali mukakamu awakisa nga tagala ebintu bino birande yabitegeera atya nti ye taata wa Spice tubeera ku byalo tubeera ku bewalega mbu yazaana mukwaya twali tulanga show ya Spice Diana netutambula ku kyalo gye batugajira kulya naye twatuukayo bawala tebamumanyi twafunayo nga babiri yayitanga wano so alina oyo naye ayinza oba yali ku kyalo Spice kwe yayitanga ate naye bataata bano omulekerera nnyo bamaama sisuubira nti singa wali mu bulamu bwa sipa n'obeeramu nnyo yandikulekedde n'otandika okufera abantu naye mujja abaana bafuuse basita n'omwesibako n'oganga we wamusomesa omwana Spice Diana agamba yakulira na step father which is okay obutali bubi bwabanga step father tovaayo ng'ogamba nze taata wa Spice oba twali mu bulamu bw'oli kimujjako biologically abanange byo bye bintamye you give us pounds and you don't do nothing please batusasi wenze sabula nsabula eki njansasule aleke mu byokufera ama manager loja bw'obanga ensonga zino wazitegeddeko ng'era ozimanyiiko obusonga butono nnyo asasule asifa ensonga kikole ki kiggwe bino bireme ggenda nnyo mu mawulire kwegatta ku byaliita binza okwegatta ku byaliita ate nebiranda nobeera omuyimbi waffe bulandi yaffe muleke gitta obuntu butono bwe buti ate mwana wampisa mwana talina buzibu nange dia gosipatisi lwaki musese lwaki mwagala otukubya n'okutusibya tunakerera oli ku CPS nga tukolayo lwakwesesa Spice Diana alina nze wama mbadde sisekera gwe mbadde nesekera byange wagonjebwa sipa mwagala nnyo muntu w'abantu tumwagala nnyo tumwagala sipa tukwagala nnyo njagala nammwewolako ng'okedde kivulu temwafunye kapuka
Munange nga tuvude wa Spice Diana twagenze wa Raneke. Raneke mbagenda fuuka muyimbi era ye ensonga ze zonna ez'okubanga abadde pulezidenti yagambye mukasita bugenda atandika omuwa ennyimba ze bw'atyo bw'agenda okuyimba ng'akankanya omutwe gugenda kuvaako yimba mpola omutwe togunyeenya mbaddeko nnyonyo mu studio ze balikoodinga bwe wenyenyenye eddoboozi ligenda fu kati talina kyafulumya okuggyako amaanyi pawa Raneke mwoyo yabadde amusseeko busi yakka bw'atyo naye Raneke singa teyali kyali Raneke singa teyali kyali oza yabikoze mulimu kikyali mukulembeze w'abayimbi ba gospel yagambye atya nti kagenda ngayogera ng'asaba essaawa mwoyo gw'ogambye amutuddemu amugambye nti va mubiri yimba muganda wange Raneke weefuge ebyokuyimba si bwe bityo si bwe bityo bw'obozze tanyooma basanzeewo abaleke bagire omuyimbi alina obuni mubuuzizzaako atugenda okuwumulamu DJ Mediros togenda kunfunira kayimba ku bayimbi abayimbye mama wange n'agamba akalenzi nga kayimba bulungi ate mwana wa mpisa omanyi Prosper oli mwana wa mpisa ne manager we Betsi nawe tukwagala nnyo naye Prosper tokyuka Betsi tokkiriza Prosper kukyuka kubanga Prosper kyalaze oba kyalaga mwana wa mpisa mukakamu he is very calm collected ate gwasuubiza atuukiriza Prosper sigala bwotyo tokuba nnyo mutoolo akayimba bakatuwe tugende mukuumulamu ndowooza tukomewo amina